Uganda eyenkya. Abatwala mwenna gye muli ku mukutu gwaffe guno Uganda eyenkya mbalamusizza nnyo ate era nentuusa okusaasira kwange eri abo bonna abafiiriddwako abantu baabwe naddala olw'ekirwadde kino ki COVID-19 abaganda baffe ab'e Masaka abaafiirwa abantu baabwe mu US bw'otunuulira ennyo n'okutwaliza wamu bonna batuusiddwako obukosefu olw'ekirwadde kino. Mukama yatuwa era yajjawo twongere kumusinza na kumugulumiza. Gwe embeera ya lockdown ekutambuza etya oba ogitambuza otya? Embeera eno Katonda nja kusooka ngamye mu Katonda munene era Katonda wa kitiibwa nnyo. Embeera eno etugasse era tusobola kubuuza muntu nti gwe nga gwe ogitambuza otya. Eno embeera egasse omwavu ku munaku negatta omusomi kwatali musomi neswaza baprofesa neswaza bonna badde begulumiza naye okutuusa olunaku olwaleero nze ndimu ennyamivu nnyo olw'ebigenda mu maaso mu nsi yange, ndimu ennyamivu nnyo olw'ebigenda mu maaso mu nsi yonna. Kale kisobola kisanyukiramu naye nga kigenze ku history y'obwongo bwange sisobola kwerabira mbeera eno. Ne bajjajjange tebagirabako abagamba nti kawumpuli biki kino kisinze kubanga emizikiti tegiggalangawo, amakanisa tegaggalangawo, ekereziya teziggalangawo. Guno gwe gusoose omulundi okubeerawo ekyo ekintu lwaba kibaddewo Katonda netusalawo tumusinkane mu bifo ebirala oba tusisinkane mu bifo ebirala. Kale kino kisusse ogw'omulamuzi era nga tulina kwewayo bwebi eri Katonda tewaliwo kirala. Biki ebisinza okukwennyamiza mu ggwanga Uganda mu mbeera eno gye tulimu? Ekisooka kya byonna mu kaseera kano ebintu bingi nnyo ebitwennyamiza oba ebinennyamiza nga nze kwe kulaba nti mu ggwanga lyange mulimu abantu abakungu abatwala akaseera akazibu nga bba ekyokufuniramu era nga tuzize tulaba tusobola basalira musango kuba tunakuwuliza nnyo oludda lwabwe naye nze nga omukulembeze w'eggwanga yayogera nga ennaku z'omwezi 21 ogwokusatu tokushow yange yasembayo ku mukutu guno yaliwo nga 22 naye nembagamba nti mwerinde ababbi era nenkolimira nnyo abantu abagenda okufuula ekintu kino ekyokufuniramu. Tokushow yaliwo mu nnaku 22 I remember bw'ogenda ku mukutu guno era ojja gisangako nakolimira nnyo abantu abaagala okufuula omugano mu kintu kino. Kinenyamiza nnyo okuba ate embeera bwetyo etutuuseeko. Ekyokubiri be bantu abasinze okufuna ennyo mu bantu abanaku naye nga tebasobodde kuddiza banaku. Bafunye nnyo abanaku baba bafudde kye bali naye mu kaseera kano babakakana bukasi okuwaayo waakiri n'akasawo k'akawunga akamu. Sectors kati ng'ez'abayimbi mutuswazizza nnyo weerwalwa abavuddeyokko ate abavuddeyokko be bantu nga betubadde tutakyasuubira. Kati ngono omuyimbi yayimba genda ogule emmotoka naye abayimbi be twali tusuubira okubeera ku front line beba Lutalo, David Lutalo, abantu abanaku bakubeereddewo nnyo osetuddwa abanaku abantu ba ghetto. David Lutalo gwe twali tusuubira okuba nti yali muki ku Billboard. Tutunuulira Shiba Kalungi Shiba osetuddwa abanaku bw'olaba gye wava okutuusa wooli abantu ba ghetto waakiri muli amabanja lwakwandika kiri overdue ne bamunaavaayo kati kiri overdue n'obuyambi. Ndaba no His Excellency ennaku zwe yali ayogerako emmere sente munawaayo mmeka
mwana wayimeka sekta y'abayimbi etuswazizza nnyo bwotunulira gundi zino bandi zino nga bandi ne badde mubaaluna mu biruba bagundi ba Misa Kisemakula mukwano gwange nnyo mukoddomi wange Lutaaya bwotunulira abantu ngaabo bana bakazi ba saluni ze baggala babayimiriza oba bafudde gye muli bana bakazi bo mu butale babasinga okwagala ennyimba zammwe mwemali mulina okusooka okuvaayo ekintu kino okulaba nti temusobola mwandibadde sector music industry etuswazizza nnyo ate kyebakoze bali mu kusabiriza nebyo abayimbi abamu abavaayo naffe batuwa akawunga era njagala nokutegeeza ku kintu kino omulabi yenna yenenakuba ku mukutu guno sectors zino ebbiri bw'obanga olina omuyimbi gw'omanya asabiriza temumuwa bw'obanga olina omuntu wa bodaboda gw'omanya asabiriza tomuwa bw'omanya olina omuntu wa taxi gw'omanya asabiriza tomuwa abantu abadde bafuna sente tebasobola kusevinga sente zonna bazimalidde mu maloji omuntu yenna avuga bodaboda gumubuuzi owa bodaboda mu Kampala abadde akola ekitone nnyo afuna emitwalo 5 onaku otambudde obubi nafuna emitwalo 3 olunaku olubi akoledde emyaka 4 tasobola kuliisa famire y'emwezi kati goba musajja ki ali n'omuzigo gwa mitwalo 7 ku 10 sente zonna badde bazimalira mu maloji mu bintu ebyo byabitagasa betting kakati ke kaseera kano era be bayimbi bitu bya kugenda kugula shisha kugenda mu maloji kati omuyimbi yenna avayo ng'akaaba omuyimbi gwolina okuwa abantu omuntu yenna avayo ng'akaaba mu kaseera kano abagwa mu sectors ezo bannange mumutunulire ekyamuli tulina abantu tulina basingo mothers mu magetto basajja babalekawo tulina abakyala bana ab'omu butale tulina abantu bana badde bakola mu mafactories bana balonde mu mwanya bakola kyabakyala bamufuna mpola balonka mu earners betaaga obuyambi abantu betaaga emmere buli omu bwekikwatako abantu betaaga mmere ebisigadde Katonda yanakola ki yanamanya omuntu ayinza okukugamba nga tonanenya bayimbi lwaki tosookere ddala kubakulembeze kuba bali accountable bebasa emisolo bebagisolooza bebalina okugira abayimbi essaawa eno batononya abadde bakakola n'ebivulu kuba omuntu ayinza okulowooza nti ekituufu abayimbi sente zaabwe ezisinga bazijja mu bivulu. Is it right to castigate musicians oba artists nga babale sindi ndowooza babale abadde bakakola ebivulu sofa omwaka guno oza sente bazirina? Is it right to castigate them? abakulembeze mu kiti bwekiba nti mu gavumenti abakulembeze bavuddeyo olaba n'abeerusiya bavayo kuyambayamba ku bantu baabwe bambi era nze nsiima nnyo buli muntu avuddeyo mu kiti kye naawe ali eyo tolinda genda ku media center tolinda genda mu mpapula z'amawulire ne bwaba oyina mulirwana omu gw'oyamba mu kaseera kano oli wansusso nnyo oli w'amaanyi nnyo naye nga mulimu abantu abamu abadde beetagisa okuvaayo ne tubalabako ku ntimbe zigaggadde tulina abantu wano nga bayimiridde olwo abantu banaku kati kintu kifu nze game Katonda akoze ekintu kino kifuuse kiti kati vaayoko olage nti munaye mwanyimirizaawo naye akaseera kano mwambeererawo nange bwentyo kale ekyo kintu kinenyamiza nnyo okola nti abantu amadde balina okuyamba ku bannaabwe baagala kubakaka bukasi bagakusooka kulabirako bakusooka kufuna byakulabirako oluvannyuma nabo baveeyo ne bamunaavayo kati kiri overdue kati era najja balamu kiti nti mukakiddwa bukakwa okujja okubaako byemuwaayo naye nga mubajje muli mba mukyalina it's okay you can come on board tewaliwo buzibu naye nga kyakusalibwa nnyo nti mumandibadde mukola ki mukulembera ekirala ekinenyamiza ennyo ye office yaffe
ya owekitiibwa ennyo Lwakana Rugunda ofisi ya Ssaabaminisita bizibu bino ebyagwawo vulugu teyandibadde mu ofiisi eyo naye nze mmanyi Right Honorable Lwakana Rugunda musajja mukakkamu nnyo musajja mulungi nnyo musajja muyivu nnyo musajja mutendeke mu buli kimu naye ekibulamu kiri kimu nti tasobola kulwanyisa baana bato bana ababbi ab'omulembe guno zino Pentium za mutawaana nnyo Dr. Lwakana Rugunda Pentium za maanyi nnyo abaana babba okamala babatakubba mu kalaamu bajja kubba mu kirala batakubba mu kino bajja kubba mu kiri kati abatutagisawoko obeereko n'abantu osembeze abantu nga batwine baddaana atwine banna abakooba sembezayoko abantu abakambwe abato ate basobola okukola fola nja kusiima nnyo omukyalo yonna Kalema obutekkiriranya teyekkiriranya ate era nja kusabira ddala mukyala Nakalema ava mu kino ekyokubanga okukola address n'ogamba nze president yandagira no kikukakatako nga ggwe ekintu kyokola ffe tuli mabegawo kubanga mu kaseera kano si omuntu yandibadde ayagala aliire enjawulo si ke kaseera ak'okubba si ke kaseera akokwagala okufunamu era nze mbadde nsaba ekitiibwa president bwe kiba kisoboka akolemu n'enkyukakyuka awo bano bekyolo babamanyidde abantu baluddewo nnyo nnyawo ababbi waliwo raketi ya gabbi eryawo kolamu enkyukakyuka mu kaseera kano esi zonna zitusiza ministries naye wano health wandibadde ogireka naye awo kwata waawo tuusetuuse ekyolo kati naye musajja wattu omulaba byagenza okuvaayo tudde abarefugee n'obadde babawo emmere enfu kwegamba waliwo wakoma funayo abantu kati mu kaseera kano bayingirewo nga bacuba twebala bannaffe bano abanatuwa emmeremmere ebyo ebitagasa kubanga munnayuganda owa wansi muntu wa mugaso nnyo nnyini ddala kati ekyo kyakwenyamira kyamaanyi mu ministry ya Ssaabaminisita mu ofisi ya Ssaabaminisita mwennyini ababbi ne mubeera nga ate mwe muvudde kakati enwasi kigenda kuba kitya ebintu bitunyamiza bingi nnyo mulaba nti mu kaseera kano okugaba emmere nange mwenyininyini mbadde nkiinamuko omukono naye ngaotuuka ne ku byalo gye bagaba emmere omuntu nga yewola abaana neyewola abaana kubanga ye talina najja nagamba tuli abantu ki kakati gwe otandikidde okweyisa nawe omuntu owa wansi jjukira emmere eno wali ate munna omulala omwalala ennyo atannaba kufuna kuki ku byakulya kano ekyo kitukakatako ffenna mu kaseera kano omutima omubi omutima obwenge okuguzza ebbali towewola abaana kubaleetawo kubanga bonobeera n'abaana bangi ogenda kufuna emmere nnyingi erijja kuggwawo naye nga mu kaseera kano bannayuganda abali mu bifo ebyamaanyi awo abakulembeze mu bifo ebyamaanyi bannayuganda bennyamivu nnyo si basanyufu era mmanyi abantu bangi nnyo abeeteeseteese okubba va mu kufuna obatibakibiri okubbira mu kintu kino ku mundi gwe mu pointi yemu nja kusiima nnyo ministry ya health n'abasawo mumulinde empaala mugezezzaako nnyo ate nga mutujjanjaba ensijjanjaba eri kugamba njagiyita eyekinnansi ekisawo kiganda kuba tewali ddagala naye okulaba nti mu nsi yonna mumusoose okuwonya abantu mu bungi bwe mutyo ate nga temufiisizza mwetaaga krediti y'amaanyi era bannaffe nabye bannaddiini babadde bajja basaba sinalabayo munnaddiini asabira bantu abo mbadde nsaba alaba toksheno wonna ogirabidde giwereze ku munnaddiini bannange twetaaga okuwaayo essaala zaffe okwebaza kwaffe eri Mukama Katonda olw'okuwa abasawo baffe amagezi ate era abongere kubanga si byakoma nkya guno tegunnaggwa katandika butandisi naye abasawo mukoze mukoledde ddala ne bazanyo neza excellence kuba yalabe nti musobola okukola ki
okwongezebwamu ne kasente kibagwanidde okujjako abantu wali wamu bokka mukendeeze ku mazina mukendeeze ku mazina bika mazina kigoye ffe abasomye ontegeera n'obwongo bw'abantu kakati bwe muzina amazina bwe nalaba omusawo oba weemulago oba waawa sala dansi n'okuwetamu newetamu bwati mwina ekifaananyi kyemusindika mu public nti buli kimu kiri bulungi bwe muzina abantu ne balowooza nti olumbe luwaddewo terukyaliwo celebration zisimbi naye engeri mukikolamu bakikopa US kuba ne US waliyo abasawo balinga bana bazze okutula ate baba bali bazinira balwadde mulalu boosting naye ate kino kyali kyawukana bali bazinira balwadde okubazzaamu ama osanga ne bano kye bali bakola ate bano bwe basiibula abalwadde bannaye tuwonyeza enamba bweti ne balaga eggwanga nti akatubibyemu n'okubiibyamu era nja kusaba minisitule ekintu ekyo ekyokuta abalwadde ekirage naye nga ekiraga eyira mu mpapula z'amawulire ekijje mu tv oba radio efuna engeri ekikolamu kubanga ffeno tulina ekifaananyi kyetufuna era lwebasiibula abalwadde abantu bebeeyiwa mu kibuga kasita abantu basala dansi ffe nekijja mu bwongo bwaffe nti bawona ne bano babatadde enkeera polisi era erwalagana n'abantu ki naye tebamanya wa kintu kiwekiva so kyekyongedde n'abantu okubuusabuusa nti wandibanga ekirwadde tekiriiwo mu mazima abantu bwe batokufuna ebirowoozo ebyekisiru nti ekirwadde tekikola ki tekiriiwo nedda temuzina mazina ago bwe gatyo you can jubilate muyinza okusanyuka ensanyuka endala naye bwozina amazina n'oyisaawo bwotyo kituleetera ffe abalabi nti tewaliiwo kintu kyonna kyabaddewo kyamaanyi kale n'olwekyo ne tusaba nga tugamba nti awowo muyinza okutereezaamu muterezeemu naye nga mukoze omulimu ogw'ettendo okuggyako ensimbi. How best can we appreciate the doctors? Waliwo ebintu ebimu kati for instance abasawo bafaamu tugenza okukitunuulira ennyo nga n'ebyensula byabwe bibi entambula yaabwe mbi nze nja kukirabanga nze ku ludda olwange olwo incentives nnyingi babongere muggyeko n'omusaala naye waliwo incentives endala baweebwe samu bakiyite ntya okuggibwako emisolo egimu ebintu ebimu abasawo abo batulaze nnyo banaye mubaddewo nnyo mulaze nti Uganda mu nsi si mu Africa naye mu nsi yonna nawaddeko n'ensi emu eyagala okuleeta abalwadde baayo wano babageregetanyize wano ate nga Ecuador nga egezaako okwegeraganya n'ensi yattu abalwadde babaleete wano oba abasawo ba wano bagendeko eri bakwataganya ku kimba ekyo kale n'olwekyo abasawo bo sina kyamaanyi nnyo kyenyinza kwogerako naye okuggyako kali kebalina okutereezaamu. Mu nsonga eno His Excellency kuba kati we tuba twogera mu ssemateeka of course emuwa ebitiibwa biringa bina head of state, head of government, commander in chief of armed forces, but above all ye fountain of honor kuba kati wano owanga tuboolekeza ye ne baminisitiri tubalaba batono nnyo abadressinga kati amaaso gali ku muntu omu His Excellency embeera agikwasaganyiza atya gwe nga munnayuganda ate gwe nga ali mu security gwe azasavingako ebitongole ebyenjawulo agikwasaganyiza bulungi oba ekintu kibulamu? Kakati His Excellency ye muntu gweyinza okuwa credit bwe mba mpadde abasawo ate ye mu kaseera kano simanyi afuuse naye ekyokulabirako eri bakulembeze banne kubanga bwe yakola lockdown nawulirawo ensi ey'okumulirwano eyamujerega negamba nti saabalwanyi kati afuuse saabatiitiizi naye tebamanya kati bo mu nnaku zino balina abantu abasukka ne mu bisatu bafisiza n'abantu abasukka mu 9 ne information bagikweka naye ono omusajja Katonda yamuwa okuba omugezigezi ate okuba omukulembeze ali anointed mu kintu kino alaze obwa charismatic alaze
simanyi wenyeza kyogera naye nga bannayuganda negye tutambulira ab'opposition n'abatali abasomi n'abatali buli omu asiimye embeera gyakuttemu ensonga eno okujjaku wali abantu bamu okawokawokka nti nze ŋŋanze wenyeza okwawukaniramu naye yagamba ayagala nnyo bongere emmotoka 4-wheel drive nga mpya eyatalimu wammwe data wammwe tamwagala. His Excellency nze nja kwawukanamu naawe abantu beetaaga nnyo emmere beetaaga nnyo emmere beetaaga nnyo ekyokulya abantu baagala mmere emmere efuuse emmere fe tuli ku ground. His Excellency abantu baagala emmere abantu beetaaga ekyokulya va mu kwagala n'emmere yeetaagisibwa mu bikomera mu ghetto luddawa wonna abantu baagala ki awo kawakawaka naye nze utaddiriramu ko ne ŋŋamba nedda ati ye emmotoka weeziri era zikyetaagibwa naye mu kaseera kano twetaaga byakulya twetaaga mmere ate era nenja okubaza nnyo media evuddeyo nnyo okusomesa evuddeyo nnyo okulaga evuddeyo nnyo mu kaseera kano tebalekeredde baki bannayuganda abosi simanyi lwaki buli mulundi nalufenya weyabeererawo abagiggalawo baali bamedia okubonabona okubeerawo bamedia bebaabo tebaliko ludda tebaliko opposition tebaliko ki bantu basufu nnyo kale n'olwekyo abo bo nja kubeebaza bwentyo naye nga mu kino tulina ebintu bingi nnyo ebyokuyiga. Okuddayo ku nsonga ya President Bike engeri gyakwasizaamu ensonga eno waliwo bannayuganda basuubira nti President wano engeri amaaso kakati gye gamuli ku kintu kimu bayirawe nti COVID-19 kyekiriwo okubeera nga tusooka okirwanyisa ebirala bya bululu biki tubiddeko at a later stage. Waliwo abagamba nti wabanga awulira ku ground kuba alina bambegabe abantu gye bagaba emmere abamu babajjako ensimbi abamu ne babasaba omukwano abamu emmere ne bagibayisaako obuyisa ebintu bwe bityo obuvuyo bwe butyo ate ng'ebimu birinamu ofiisi ze. Do you think President akoze ekimala nga fountain of honor okulaba nga akwata ku basajja be kuba abamu abagigaba amazima tugogere nti abapointinga no bapointinga nga baminisita ngabo balugera abaganda nti omubi tabula kulumbe era mu kintu kino mulimu abantu ababi naye nga tesiiba enteekateeka ye si kyabayagaliza abantu be naye abantu ababi mwebaleka n'owulya n'osaba omukyala akaboozi omwemmere n'otunda emmere eriko nekigambo nti si yakutunda kakati abantu tubasuubira era tunanzenga tokusho yange yabirimu 22 olunaku olwo nakulaga nti abantu bagenda kukola ki lwakuba nti problemu eryemu ku muzeeyi Museveni musibya musibya byayi nnyo waliwo abantu amu kati badde basaana okuva mu minisitule n'okugobwa nebagobwa naye abatundya bwati n'atabafaako olwo abantu badde basaanira ddala okubeera eruzira naye n'atabafaako omuntu abba emmere asinga ne gundi ono ani pasitayiga obubi asinga ne pasitayiga obubi omuntu ajemedde amateeka gano ag'ekisawo getaddewo abamubi nnyonnyo naye omuntu ono omubbi abamubi nnyonnyo kale n'olwekyo weakness weri ya His Excellency nti musibya ki musibya byayi ku bantu boolaba nti kati ono tanda tumuteeka nabali kukula okutawa tubirawa ekigwo naye ate eryakulaga nti ekyo ki kakati ebintu bwe bityo tubisuubira nnyo naye ye ng'omuntu abadde avuddeyo nnyo okulaga kala ye nekyayagala kibeere naye ffe wansi we let him down sectors ezimu bamuletinze down kyovudde olaba nti kati onatusonyiwa abalabi baffe nti era olaba babanga addressinga nze muwagira nnyo ba ministries zonna zijjulamu bakyala zijjulemu abakyala kubera bavudde balaga nti bakola
ne omulaba nga ayogera ate yo omusajja ayitana kuvayo kumugaba ne kuba kumuwabulamu naye is young brilliant women bavayo bamutunula mu liiso bagalidde his excellency ekyo kiriwe kiti ekyo kiriwadikozewo kiti naye bano abasajja bakulu banne babeera bubeezaawo bwe batyo nebisoba nga tebavudde eyo kumukola ki kumutereeza nsimanya abakyala bonna gurupu yaabwe nga bakulemeddwamu minisita waffe wa trade abakyala bano bakoze nnyo era nze nsaba busabe his excellency ministry zonna zijjuzemu bakyala kuba bebasobola naye basajja balaba abamu baba basumagira abalala befula nti bawuliriza naye babawuliriza badde nga tebakola birala tebabuuza kubatereeza abamu bebagwa nasalukirayo oyo mwami Mbaddi afande Mbaddi yavaayo kulumu n'abuuza ekibuuzo ekyala ekirungi ennyo naye bano bagamba bafa abapoliisi abamu bebagenda okuteeka ebintu mu implementation naye ate kikwewuunyisa nti tebafaayo kubuuza ekivaamu bintu kujja eno baganda bakole be bati ati nebakola ki nebakola bulala kale awo kyo ebintu ebimu ebyononeka si kyekigenderwa kya his excellence kyovudulaba nti nze nsiimye nnyo abakyala gurupu y'abakyala olaba nga bavayo ne boogera mutunuulira mu liiso naye mwe mutunuulire ne bannaffe abalala abasajja abo munansonyiwa nesaba minisita ne baali baba bemola bemozi batana eye contact batana okutunuulira omuntu mu liiso ate nga tujja tusoma ebitabo omuntu yenna wa avoidinga nga eye contact omanya omuntu oyo bw'ataba mubbi aba malaya bw'ataba malaya bw'ataba mubbi abaako ekikyamu omuntu yenna kubanga okolagana n'omuntu ng'ate okuwa amaaso mwemutunuulire nnyo abantu abo nga boogera mujja kuba abasajja babeera mu kwemola ate nga abakyala omwami bamutunuulidde mu liiso ki bwe bati kale n'olwekyo nakyo kyo tukiraba mwebale nnyo okuba nti mubeerawo okutereza his excellence okumuwabula mu kino ne mu kino okutunulira ku nsonga era ey'obubbi ababaka bavaayo baweebwa kuba kino nkina ku rekodi sente taata bazifunadde obukadde 2 ku akawunti zaabwe bweddu kooti yavuddeyo eyimiriza nti baleme zifuna abazisipendinze balina zizzaayo bikke oyogera ki ku ky'obukadde 2 ababaka ezaabaweereddwa nga tetumanyi nga ne sipiika yabagambye okuboogerako nti tebamanyi kye bazijja kukola n'ababaka bennyini mbu bagenda kulwanyisa covid-19 nga ate tewali byonna efforts eziriwo gavumenti ebikozi nga bw'obyogeddeko okyogerako ki ekyokubawa obukadde 2 ababaka ekyo ekintu kirabanga ekintu eky'obubbi ennyo ekyasinze okubeerawo mu kaseera kano ak'emyaka 37 NRM gyemaze mu buyinza ekikolwa ekyo kyabadde kibi nnyo tebalina bagenda kusomesa nze ng'abiri mu 2 nabagamba minisita omu n'abakoba yavaayo his excellency yagenda okwogera nga minisita n'abakoba amaze atadde omwezi mulamba atadde ebirabo ku rediyo zonna radio stations zonna nga tumuwulira asomesa abantu era bazisayininga mu kadde 20 abeekolemu omulimu ababaka balamusensi tulinaye bebawadde abantu ssente so sokudda kuseneza muwi wa musolo ate kuzijjayo bonna simanyi kiki kiri mabega wa kintu ekyo ne mu gavumenti eno eyaffe ekyo kivumirira nese kuvumirira era nkirabanga ekikolwa eky'obubbi nkirabanga ekikolwa eky'obukenuzi nkirabanga ekikolwa ekyokweyagaliza kubanga n'abazijjayo bazeegaana n'abazirina tebagala zoogerako era bazijjayo zayamba bo ne famire zaabwe ne busire kwini bwabwe ekyali bwajjala gye bubeere enajjeera naye tezayamba muntu wa mukatanga tezayamba muntu w'enateete tezayamba muntu w'ekasokoso tebalina kyebagenda kutuyamba emyaka sente zebafunye incentives emisolo biki
investments bakoze mwe bandi badde bajja ne batuddiza so sasa kujja mu sente zaffe ate ne bakola ki so kati ekyo nze nkivumirira nsa kuvumirira yenna kikolwa kya bumenyi bw'amateeka kikola kya bubbi abazze bagaba emmere byayitingana okusooka bannayuganda abafuna ku mmere ne bagamba naye emmere eno ebijanja birimu amayinja birimu amacupa birimu ki akawunga yinza okuba namba 2 gavumenti sijja kitekanya gavumenti kale ministry okusookera ddala yali byabamawulire omukyala honorable minister Judith Nabakoba gyakulembera n'atula mukamera n'ategeeza eggwanga eno ng'emmere bweri ku mutindo gwa waggulu ababyogera bali mu byabufuzi kutatanya kitiibwa kya gavumenti nabatambuza mulimu emmere ennungi wayita ennaku mbale ebintu bisaasaana ku mikutu egy'enjawulo minisita ate owa ebigwa tebiraze ekyeru n'avayo n'akasa nti bane bannayuganda emmere ekituufu yalimu obukyafu okusingira ddala ebijanjaalo bye twagaba kwe kwetawo alternative yogenda mu UNBS okubeera nga bakakasa omutindo gw'ebintu ebigabibwa ekintu ekyo kyogerako okibbike nga minisita yasooka n'atukakasa ng'ebintu ebiri ebituufu ate oluvannyuma ebintu ebyagabibwa nekizuulibwa nti byali ddala ku mutindo mukyamu akati yakugambidde wali nti nno ministry ezo ezivunaanyizibwa ku nsonga ey'emmere bw'otunuulira gavumenti ye Sudan yakyusa minisita eyali avunaanyizibwa ku bigwa tebiraze bw'otunuulira Tanzania bakyusizawo n'ensi ate zibagobye kakati bano bamafiya abaluddewo eyo mu layini y'ecweru bandi musajja watwayinza okuba waaliyo tamanyi biri wansi ne bano abaluddewo bazizika ne minisita Nabakoba kyamukwatira yo bamuzizika ensawo nga mukaaga ne bamugamba bituufu n'okibira n'amanya nti sampo gyakoze kitegeeza yonna ki naye nga ekiri ebyemabega kivundu waliwo abayisaawo ebyabwe baminisita bano si babi naye mu nsonga ezimu babeera nga kisawo kyataliiwo kijjula mayinja bama tasobola kuva kutuuka wansi waliwo abantu abafu nnyo waliwo abantu abasaba ssente okuwa tendo yokusaplayinga ebintu bakujjako ssente nyingi nnyo tosooka naziwaayo mwana gavumenti yange zigendagalanga Katonda okufuna tendo yokukola oluguudo mukimanye nammwe abakikola mukimanye tukimanyi musooka nemujjako abantu ssente kati omuntu otereza agenda kukola ki bagenda kuwaki kubanga musooka nembagamba nti mulimu bwe guba gwa miliyoni 10 tiye nze njagalako ezange 5 ate zosooka okumpa ng'omulimu tegunnatandika kati nze nenkutera ekintu kakati omuntu n'omutera miliyoni zino 5 zisigadde agenda kugula ki agenda kugula faaji agenda kugula second hand kyokula ntabalawona abali mu procurement abali mu ki waliwo n'abagulawo abo abatakwatibwa waliwo abagulawo abatakwatibwa twabagulawo abasapulaya nga nabo bakwatibwa abasapulayiga ebintu bino ebyali ebifu nga nabo bakwatibwe kuba abantu bangi nnyo kati abavundira mu makomera gundi avuze bodaboda essaawa essuka gundi ali kitalya gundi naye omuntu ono agabye emmere enfu his excellence avumaganya gavumenti yo muyeekera yabadde asooka ekitalo omwana wa bodaboda kubanga avugidde ayisizzamu eddakiika 10 mu ssaawa 8 n'omukwata n'omutwala ekitalya tekiba feya abantu bangi nnyo nyawo abatannakwatibwa abalina okukwatibwa mu nsonga eyo bwekuba bapaledinga kubanga bino byo byeraga naye ekireeta ekyo abantu babajjako ssente babasaba ssente okuwa tendo okusaplayinga njagala ssente bwe ziti kati oli nasigazawo kansigazaawo ate nga alina okukola omulimu kati natuletera faaji second hand nebiwungawunga ebyo byolaba batwadde bakagoya nekafuukamu obuugi jjajja badde bakifumba kiro 4 ne basangamu ate nga bafunemu 2 sigadde mayinja kubanga sente zitwawaayo sente zeyafuna zezigula ekyo
waliwo abantu ababbi abatakwatibwa bekikwatako mwongere ddala tumegamba nti tugulekere nakalema bakutteko beebo investigation zino zongere ddala ogenda paka ki paka wansi ensonga yemu eyo yennyini okubeera nga abantu ab'enjawulo ekyokugaba emmere kiri awo ng'ate eri contaminated ne tudda ku nsonga y'abaaduumuula emiwendo kiro y'ebijanjaalo eyalina for instance okubeera ku 4,000 olinagamba nti ya 5,000 obuwunga bwa kasooli obwali bulina okubeera for instance ku 2,000 olinagamba nti 3,000 nti era essaawa eno buli bwenzi oba okwonoona oba okudiibuuda ssente z'omuwi w'omusolo nakyo tukirabye ensonga eno bikke tulina gikwata tutya. Nze nja kwebaza nnyo gavumenti y'e Kenya siri munnakenya naye gavumenti y'e Kenya erina bassa kikolwa omusango ne baguwuliza ku lunaku olwo era ne bakusala ku lunaku olwo bali yali mu kunoonyereza naye abantu basatu yakwatireko abantu abala 18 obujulizi nga bwe buli kimu kifulowinga era omusango gwasobola ku lunaku olwo. Talkshow yaffe eyalonga 22 nali ndajanira his excellence nti ebintu ebbeeyi epaaluusi abantu ne Katonda aganye owulira naye yakuterawo ku lwaffe taasa ensi ebbeeyi nga sukaali ali 8 ojjuka ekiseera ekyo nga buli kimu kipadde akati n'olwekyo nti wano gavumenti yange ensonga ezimu zolaba ezikwatako omuntu wa wansi ezitunulira kyamuli oba neteekawo embeera y'obusibya byayi naye abantu abapapaaza emiwendo basaana kukwatibwa. Abantu abapaaza emiwendo basinga n'omuntu basinga n'olumbe luno obubi kwakati abantu baffe tebalina sente abantu baffe bangi emirimu gibaweddeko omuntu abeerawo ng'alina omutwalo gumu nga gwapulaningira naga tasobola kugulako mmere tasobola kugulako sukaali tasobola kugulako nva kale n'olwekyo ekyo kyo from the start najja nkivumirira nakati nze ekintu kiri kimu kukwata abantu abo basibirwe mu mbuga z'amateeka kuba ebintu byebakola biriko obujulizi ate ne baministers baffe muve mu kweba kamaleke kuletera buli kimu bakazi pano bantu ng'okubanga omukazi abaako wakoma kale n'olwekyo ku nsonga eyo nze nja kugamba bonna abaagala okufuna mu kintu kino balina buvunaanibwa. Ensonga y'ab'ebyokwerinda oli wa byakwerinda tukumanyozeera obyanalyzinga ab'ebyokwerinda bakoze batya omulimu gwabwe sofa? Nja kusooka okwebaza ennyo yenna eyaleeta ekirowoozo kya kafyu oba his excellence oba security council obaani wataasa ensi era ab'ebyokwerinda nabo bw'otunulira ennyo bw'oti ndabira ddala nga almost basikowalinze 85%. Obumenyi bw'amateeka naddala obubbi bw'ekiroobo abantu bali batandise okukola effujjo ku bannaabwe busse nnyo tebugweddewo naye buli ddala wansi bbeeri wansi eri almost flat ng'oggyeko haja omu kubayingiridde ennaku ezo naye bba eri flat olw'ensonga ne banatambula ekiro bajja kukwatibwa ne banakusaba tv ekiro enguudo zonna ziriko roadblocks tona ojja kuyita kale ako kaali kakodyo kamaanyi nnyo era security yasikowalingirawo nnyo singa mwatweka mu lockdown eno naye ekiro abantu batambule bannange singa abantu baffe tewaliwo kyebalina gamba oanalyzinga ennyo ekintu kya kafyu kyamalawo buli kimu obubbi bonna ne bukendeera ate tu n'ababbi babadde babba ebintu nga balina gye babitunda naye kati nembeera nti obutunzi talina gy'alaga emmotoka ezitambula ekiro nsunsulemu kale n'olwekyo nekifuukira ddala nga kyaki
oli omu ku bannayuganda waliwo abatandise dobyogera nti twandibadde ne kafyu myaka na myaka nga waliwo obudde obuteekeddwa obuli strategic nti obudde bwe buti okuwaaba ebyokwerinda okukola omulimu gwabwe mu budde obw'ekiro kafyu yandibaddewo till this time abamu badde baga nti saawa nnyo at least bawewo abantu abasengekebwa nti bano balina okutambula bano ne bano ng'era bwe kiri essaawa eno. Do you support that? As I support it kuba bodaboda nze nsabira ddala bodaboda etasukka ssaawa 5 za kiro kubanga ababbi bano badde bakozesa nnyo bodaboda obumenyi bw'amateeka badde butambulira nnyo ku bodaboda nnyo ku bodaboda kizibu nnyo okulya obubbi obaddewo wantu nga tewabaddewo boda kati singa ziba zikomye essaawa 5 za kiro bajja kuminimizinga ku bumenyi bw'amateeka obadde bukudde ejjembe era kino ekaba kibikudde nnyo nnyo abo ebyokwerinda amaaso nkakasa nti kijja kutambulira awo oba kibajja kubeerawo ekikolebwa okulaba nti munnayuganda owa wansi afuna ku mirembe kino egiriwo obadde afunye kuba gyetuyitamu ennaku zino. Emmere yandigabiddwa mu Kampala na Wakiso oba ggwanga lyonna? Emmere eraggalibwa ggwanga lyonna. Abantu zinabaddeko essembabule abantu nga bali bubi ate nga balina ennimiro naye nga abantu bali bubi. Naliko ennaku ezo ekyaggwe ekisoga abantu bali bubi nnyo. Naliko eriganga buyikwe abantu bafe bali bubi nnyo. Emmere erinaggabwa nsi yonna, obwetaavu buli mu nsi yonna kubanga kino tekiri mu Amerika, tekiri Kampala, tekiri luddawa, kiri buli wamu. So n'olwekyo ekintu ky'emmere kyetaaga genda mu ggwanga yonna ya buli munnayuganda okubaako kyafunako. Naye nga nasaba nnyo bw'owendako Katonda nga yakuwa konna kw'olina beera nga osobola ebitali bya bufuzi bimenya amateeka mulirwanaawo tolya nkoko ate yenaanywa amazzi wakiri twalayo ebinyeebwa mulirwanaawo oba olidde enkoko ng'olaba ti muyita gye mulye mwenna. Kano ke kaseera Katonda ali kutugezesa ke kaseera Katonda ali kutugezesa okw'amaanyi ennyo. Kale n'olwekyo buli munnayuganda gyali ekiringa ekyo okujja kwakoze nekyakyempagira ekyobutazza bafu. Waliwo okukola ennaku ezo owekitiibwa ennyo Bobi Wine abadde ayagala okuzza abantu ensi zonna zaggalawo entambula y'abantu. Katusobola kuleeta abantu bava China obaleeta Uganda ogenda kuleeta ebizibu. Abaleese omulambo bonna badde Entebbe olwaleero abaleese omulambo ate bonna babakalantini abataddemu kalantini eyavuze ennyonyi eyagipakinze eyagifuuyidde eyakoze atya bonna akati ogenda oleeta abalamu bw'otagenda gamba nti obasanze nti bali busega kulawo ku nkulungo okuleeta abantu ensi zonna zaggalawo egamba ebintu ebimu tubikoleko risaaki tubeere nga tumanyi biki ebisoboka n'ebitasoboka. Abantu abatambula olumbe luno oluvudde Bulaaya okujja wano ate olumbe luno bannayuganda lutta olumbe gyeruli luttira ddala bulungi nnyo byemugamba kirayimenti ya wano ebyemugamba simanyi nti ffe tuli baddugavu bannaluttira ddala ate tufuna nti mu US ku bantu abafudde 165 baddugavu olumbe luttira ddala ate munatuukana ebyobulamu mubimanyi embeera yaffe wano amalwaliro agamu tegalimu n'aspiriini bwe binatuuka wano ani agenda okuyamba munne. Kale omuntu yenna agamba nti olumbe luno bannange n'ekintu kino kyenyinza okulaba mu bannayuganda mwongere okusitookinga emmere mwenna abalowooza nti ekintu kino kigenda kuggwa mwezi guno oba mwezi gujja mwerimba kikyaliwo paka Sebutemba. Tugenda kuba mu vulugo ow'amaanyi ennyo paka Sebutemba nga nawe bataddeko sectors ezimu ojja kulaba batadde sector nga education essomero erimu bonna balwale baddemu basibe tuyinza okugenda ddala paka 2025. Katonda tusabe musabe Katonda azze bibye tulisabise Mukama Katonda atukwatireko naye nga obufunze embeera yo tennatereera abakyali kudiibuuda emmere temudiibuuda mmere bwakakya
obudde bwakakya embeera ekyagenda mu maaso. So tekigwanidde kugamba nti ennaku 21 bwe ziggwako tuggulewo. Gwaliyo ng'obala 21. Think big. Think big. Nze nagambanga bannange nti bannange olumbe olulujja tugule emmere. Bwe nagula ensawo y'akawunga kilo 10 oli nansekerera. Nemugamba katugule emmere nga tusente tukyaliwo. Katugule tugiteekewo. Naye olwaleero ate ku kilo 10 nange kwengaba. Kati n'olwaleero gw'ayina emmere fuba okola nti emmere ogikwata bulungi. Ayina emmere bw'ofuna katonda akasente yongera okugula emmere obudde bukyali bubi nnyo nnyini ddala. Abalowooza nti amasomero gagenda kuggulawo, amasomero tegannabaako bwe gaabadde. Era bwe tuliyewo n'enjogera y'omukulu abaayogera agenda kukozesa sisitimu eno gye bayita LIFO, last in last out, first out, sorry, last in first out. Bwe baba basooka kugala byanjigiriza era ebyenjigiriza bye bigenda okusembayo okuggulwa. Amasinzizo era bye bigenda okusembayo. Amabaala mbaga eyo bye bigenda okusembayo. Ssebutembe eyo kubanga abantu bakyalwala. Naye bagudu wano abantu batwala bya lubalaatu kati namba erinnye almost times 2. Abafu batandise okufa. Because kiyinza okubeera nga yemu ne ku fact eyinza okwongezayo lockdown abatwetoolodde cases mpitirivu. Kubanga borders zigule ate tukibola abali batuseeko ku nsalo za Uganda zino tetulina kisenge kizindu. Abantu bayigira, abantu bafuluma, ne bano bawaddawaddako obuwaziwazi. Abantu bayingira enkya n'eggulu ate abantu bafuluma enkya n'eggulu. Obulwadde bukyaliwo, obulwadde bukyajja. Tulina kwogera amaviivi gaffe ku ttaka. Mukama Katonda atuddemu. Lessons ki nga tunatera okumaliza, lessons ki z'okuŋŋanyiza z'okompayirinze n'ogamba nti zino abantu ngwenga golabira ddala nga tuyinza okubaza lessons eziriwo oba challenges. Tutandike ne challenges then otuwe lessons mu bukulembeze. Challenges eziriwo ezongedde okweyoleka era lessons ze ziriwa byoze onoti nga bukyanga COVID-19 ayingira ggwanga Uganda. Akati nja kusokera ddala ku ministry y'ebyobulamu. Musabe ebintu mu budde muleme kulinda zino mbeera bwezi zino za pandemic, embeera ez'ebizibu kubanga ministry abatakola ku bibamba. Musabe ebintu bibeerewo, mubeere n'ebintu kusinga okulomba. Kitutwazizza nnyo nti katulomba bulombi, buli kimu tulomba bulombi. Wero gavumenti erina nayo kyekozeeko n'ebisinga tugenda kulomba birombe. Abasawo bano babadde bajja bagamba bannanga akasente nekyamukisa mulungi n'omukulembeze gwanga yakirabye nti beetaaga okukola ki, okuweebwa akasente akakola ki. Weakness eyo ebaddewo nnyo. Bateeke eddagala mu malwaliro, bateeke ebyetaagisa mu malwaliro. Nze nja kukiddamu natuuka ekintu nga ntutte omulwadde muyambe mujja ku luguudo ng'akutusa okuluku n'emirundi 2 ekirudu ne baŋŋamba tetukola ku bantu bamenyese mutwale mulago okujjako obweyagala musuula awo tugenda musigako ka sipiriti. Naye nga okukitunuliranga nagamba ekitegeeza abantu fujjo kiboogera kituufu. Bwebanga eddwaliro eddene bweyito tekisobola kukola ku muntu afunye accident nti akutuse ku ggulu. Kati omuntu wa Uganda addukirewa ng'oggyeko eri Katonda. Kale ebintu mu malwaliro bibeeremu. Bannayuganda tubadde tumala nnyo ssente ku mbizzi, buli embizzi, lodge zibadde ziddwa n'okusinga restaurant. Amabbala nga gaddwa n'okusinga amasinzizo. Tubadde tufulumya nnyo mu bitwe by'ekisiru ate nga tusevinga kitono nnyo oba n'obutasevinga. Nga tutambulira mu mbeera ey'ekivubi ekisirikale kesho utapata ingine. Njanja kufuna endala kakati olwaleero buli kimu baakiggadde. Buli kimu kyakugaddwa. Challenge ebaddewo nnyo nti bannayuganda babadde baddiibuuda buli kimu.
kati balina okukola okuyiga okusevinga embeera embi esobola okugwawo kati negudde ngeri ku mulirwano eri luddawa tolina wojja kuddukira naffe ababadde balina akamere munda akali era buddewo totuukira mu nsonda ensawo yetuuseewa gasona atumazaako n'obukambwe obweyongedde otuuka ewaka katusobola buli kaseera bwotuukawo notukola ki tolina feesi nsanyufu kale n'olwekyo ebintu ebyo nze byenoti nze nyo bannayuganda okudiibula ati tebasevinga kati balina okusevinga mu kintu kino mulimu n'ensonga netugize nnyo abantu abeekwasa ensonga domestic violence nti kubanga omukazi abadde abeera nnyo omusajja talina budde bubeera na mukazi kubanga simanyi biki kati babeera wonna kati bava balwanagana kya busiru obutabanguko ababikola busiru kakati kitegeeza ati bwe muba mwali mwefuna mwakolawo contract muntu saawa ezizinjanga okukomawo oba obudde butusiba naawe obaki abamu mwawaba n'ebirayiro ekyo abantu abakikola batta bannaabwe mu kaseera kano bakikolanga bo balina ebikolemu okuva ewaabwe balina obusiru bwabwe balina ebizibu byabwe naye tebakikola kubanga mbu kati babadde nnyo nnyo waka n'ebiringa bwe bityo abantu batatambulira mu mbeera ey'obwavu n'obugagga ey'okufuna n'okufiirwa si gwe gusoose buli musajja ali buli muntu aliyo okimanyi bulungi nnyo nti kaavu y'okufuna etambula up and down wabeera obeera n'ogenda ku mulirwano nobeera obeera ne bwebeera nga tolina kutta busiba nabo olina kambwalya mukyala abantu balina bizibu birala bya bwenzi byaki ebyo ebibatawala so si nti alaba kati kyakola bwenzi nti bwavu bantu balina bizibu byabwe birala nebisiraani byabwe bijja bikola ki batambulirako naye tebasiba nnyo ku mbeera eno embeera yali yakubeerawo aye tugenda kugibeeramu n'olwekyo tunakwekwasa katonda abasobola okugiyitamu tugiyitemu banayita abayite naye nga nze ndi mugumu nti ekisa kyalina ku Uganda nebyetulabye buli kimu kijja kubeera bulungi. Life after COVID-19 ogiraba otyo obulamu nga COVID-19 avuddewo mbeera ki gy'olaba? Bwe bulamu obugenda okubeera obuzibu ennyo n'okusinga COVID nga waali katuli yaddeko era bannaffe mwabadde balina ssente musevinga ssente mugenda kugula ebintu by'emiliyoni 5 ku mitwalo 10 abantu bagenda kutwala ebintu by'abannaabwe naddala abadde abewolawula abatambuza bikiri simanyi newola nateekawo nasinga kino ebintu bigenda kugenda abantu bagenda kulyazaamanya bannaabwe kooti zigenda kujjula era abalamuzi babongereyo bongera abalamuzi mu buli kooti ogenda wanga pate obulamu bugenda kuba buzibu nnyo abantu bagenda kudduka mu maka gaabwe abantu bagenda kwegana abakazi baabwe n'abaana baabwe n'abakyala begani baba embeera egenda kubeera nzibu nnyo kuba kati twewoze nnyo mu kaseera kano emirimu giweddewo nga ne gye twewoze egenda kuggwako nga tebalina kati nga naye akubanja akufiirako kale n'olwekyo Uganda egenda kubeera nzibu nnyo era tulina okwetegekera ekyo abaina platforms ku TV luddawa mulina okubanga mwalabidde eddawala bakansala bajje bagulye abantu ekiseera ogenda kiyitamu otya tugenda kukibeeramu kigenda kuba kizibu nnyo n'okusinga ekiseera kino kijja kubanga bolaba taata mu maka nga afudde nga yabadde alabirira abaana yalabirira omukyala wano mukaaba nemuziika omwana abadde ku step parents nasooka atula ttaano okukakkana n'agenda mu kookya simanyi kookya nkoko primary school obulamu ne butandika bwe butyo omukyala n'agenda gy'agenze kati bwe bulamu bwe tugenda okukolaki okuyitamu obubaka bw'obusembayo mu episode eno eri bannayuganda bonna n'abakulembeze bannayuganda bonna n'abakulembeze mbadde nsaba nnyo banne buli omu waali yeekwate ku Katonda ate buli omu waali abeera n'omutima ogwagala munne
n'okwagaliza munne kubanga kino ekintu kituzinzeeko bazungu baddugavu bawo kya buli omu ate tubeere bakakkamu eno embeera tugenda kugiyitamu tubeere bakakkamu eno embeera egenda kuggwawo tubeere bakakkamu wamu n'okwagala ensi tekasirako kwagala ensi yaffe obwefugibwa Bobi Wine obwefugibwa Museveni obwefugibwa Kabaka obwefugibwa Namirembe Bitamazire ke kaseera kati akokwagala ensi yaffe nga tuli bumu Uganda y'enkya